munyumirwe n'obulamu bwammwe especially mu kiseera ekituufu obulamu obwo mubunyumirwe responsibly kubanga nze nawasa nina emyaka 23 ebyo byonna nabikola nga ne mukyala wange n'abaana bange mmotoka yange so ninga tunyumirwa kuba nze navuga emmotoka okugijja South Africa nga mpita mu nsi 6 nakikola emirundi 8 nenjivuga nenjireeta nenjitunda kuba naleetanga luxurious vehicles nenjitunda nendoka ngula air ticket nenzirayo nengula endala oluusi nalekanga nguze n'endala eri sente ze natwalanga kuba South Africa emmotoka ezisinga zigulibwa ku hire purchase ogisasulira emyezi 7 neze bampanga clearance nenjireeta wano nenjitunda I think ndoza yali 95 nga gwako kwa yali Christmas lumu nalina BMW M3 325 Shadowline nagendako nayo Kireka nali noonya mukwano gwange Dr. Peter Kalani Emodek yali an ENT specialist yali andagiridde nti abeera Kireka Kamuli nenyimirirako ku petrol station eya Shell eri awo Kireka okubuuza bandagirire kuba erigenda e Kamuli naye abavubuka ne bakuŋŋaana nga bawulidde emmotoka erimu omuziki abavubuka eriko namba plate ya wabweru yali BMW nagenda okulaba baweze muzeeyi omuziki ogwo ne ngamba mwagala batumbuliramu natumbula omuziki nebeeranga disco abantu bonna baakuŋŋaana kuba nali nina buutu yonna yali ejjudde emizindaalo nali nina system ya Kenwood ekyali kigisingako obunene nali ninamu amplifier nga bagiyita earthquake kuba yakubanga n'owulyanga n'ettaka nga liyuguuma petrol station yawe ya Shell Kireka eri awo yonna yakuŋŋaana abaana abo baŋŋamba n'abantu abaaliwo kuba navaamu baneetegereze nandowooza emyaka 29 naye buli yavangayo nga nkwatako bw'ati nga muzeeyi wakola mane akagamba ako sirikeerabira akagamba ako kuwuliriza muziki gwali mu mmotoka nenjizaawo buutu yonna yali ejjudde omuziki yes kati olwaleero ndaba nnima ogamba muzeeyi buli omu awoza muzeeyi tebamanyi nti najjangamu n'omutto emabega emmotoka ezayi tezaabanga mutto abaana baye bakomplaininganga ng'omutwe gubaluma olwa music yalimu South Africa ku bintu ebitandikirwako South Africa ne music owakabi bo ate batusukkulumako ffe tuli bakadongo kamu wano naye bali bakuba omuziki nagukuba naye abavubuka engeri gye bantenderezaawo boda ne zinkulembera ne zintwala e Kamuli nengenda Dr. Peter Kalani Emodek bwe yatunulira yagaa nti kino kikonvoyo yonna oze nayo yaki timbakubiddemuko ku muziki ne baguwulira ne bagaa nti disco ogendamu yaki kati nganze mbalayirira mulamu bwange nakagenda mu disco 2 ndoze nagendako mwanje n'omulundi gumu endala yali yawa ndoza endala yaliko bajjinja for some reason nengenda yoko emirundi egi kubanga nze disike zange zabanga mu mmotoka kubanga system yabeeranga mu mmotoka yange oba awaka ng'emmala okwekolera disike yange obulamba ne mu kyalo wano nali njirina buli lwe nagiteekangako ng'ab'ekyalo bakuŋŋaana naye kati bwe nagenda nkula kuba kati ejja kundwaza omutima gwa bwereere so mbategeeza nti okukola tekitegeeza kubulira mu nnimiro tekitegeeza butalya tekitegeeza buteeyagala enjoy your life at 33 nze bwe nasalawo nti kati ngenda kugula wakubeera bannange baagula ebifo bingi nnyo abasiraamu twebeerera kawempe twebeere sijja ebifo bitundu ebirala sijja byogera kuba buli bannange bannenkarejinganga nnyo buli lwe najjanga kuno ogula di ploti waakiri gigula ogireke embaga time yange ey'okugula bweriba etuuse nja kugula I bought in Muyenga an upscale suburb ekyo kikutegeeza bw'olwaleero bw'ondaba mu nnimiro nga ntindira kasooli wange ono manya nti ate oyo omusajja asula mu bagagga Muyenga ne bwe nagula amaka ag'okubiri era nagula ku Mamerito Road
Kuba era nabuuza what is the most affluent place in Kira. Bantu alam before kiti kifumba nani bifo birungi n'erinnya kiti kifumba mu mutwe gwange teryajjamu ng'olagirira banno nti jangu ku plot number 67 kiti kifumba erinnya teryajja mu mutwe. That is showing you class. Kati eriyo abantu bambi abatunuulira omusajja ono omulimu muzeeyi muzeeyi ono yakavuga Mercedes Benz top of the range ezisukka mu 10. Nze ngenda genda okutandika okufuuka headmaster. Nze ngenda okgenda Vienna College Namugongo. Headmaster yaliwo gwe twakolako naye oluvannyuma n'ahandinga ova gye yali muzungu, yali wa myaka 64. Namusanga alina official school vehicle ng'alina Pajero. Nze okuripotinga bwe nti nagira mu BMW 525 nengipakinga awo. Abaana bwe baabalangirira enkeera bwe nagenda okujja nagira Mercedes Benz E320 Avantgarde. Abaana baakuba bukumi mu ngalo, omuzungu baamusiibuza bigere ne baga ati ono omusajja gwe baleese atufiitingamu. This is on record. Buli mwana eyajjanga ng'atunuulira benzi yange yaliko 20-inch wheels ng'agamba nti ono ddala headmaster asaanye muddugavu naye asaanye okukulembera. Kuba Vienna ssomero ly'abagagga bagenda okutunuulira ng'omusajja abajyamu. Kati omuntu ayinza okwebuuza headmaster naye mugagga nnyo bw'atyo asobola atya okubeera? Kumba abaana b'abagagga osobola kubabeeramu nga naawe ozitowa. Tekuliiko nze mwana njemera, tekuliiko nze muzadde ampisaamu maaso, tekuliiko kubanga level zenkanankana. Bano ba headmaster pick up n'akakootiko munno omuleseewo atuula mu ttata ne bagenda. Era Pajero yali ey'obwa headmaster nagitundirawo ng'omuzungu yakagenda namuga nti ze situula mu Pajero ezirugalize suuti zange. No, esiya yekola bulungi nnyo nagitundirawo. Whatever I'm saying is on record. Bannange bonna be nakola nabo bakimanyi era bakiraba, kubanga bagenda okulaba nti omusajja azze mu ssomero lino. Kuba ba headmaster baaliwo babanga bazungu, naye omuddugavu bwe yajja he matched the standard, he matched the level. So ebintu bino bye mbabuuliddemu kwe kubategeeza nti temukopinga bukopinzi, copy and paste bye mulaba. First of all, beera n'obulamu bwo. Beera n'obulamu bwo. Sitwavuganga amamotoka oba twabeeranga wabweru. Nze navuganga emmotoka za free flow ng'efuluuta bufuluusi, waliwo BMW emu akakapa kazaaliramu n'obwana bwako. Enkeera ogenda obubwana bwabwo bwe baafukuta emabega. Free flow. Ebintu ebyo birina bearing emu gye byateeka ku mutwe gwange ku kintu kye bayita kukola. Omuntu omwagazi w'ebintu ebirungi ng'ayagala obikolerera abifuna. Bana ekyomutawana kye ndabyeko wano abaana abaagala eby'obugagga baagala bya ddiiru. Badooni balina enkola eyo dooni. Dooni n'akola foundation n'agenda ng'amansa ssente. Singa nze we nalina BMW yange eyo ekireka ND523423 singa nali mu mansi wa ssente nalibadde nkasukira abantu bonna abankuŋŋaanirako abaŋŋamba muzeeyi wakola mane, naye nayongeranga kunyweza waleti yange tebaginsikako abayaazi, nayongeranga ginyweza. Naye bambi abatalina abaagala ebirungi nga tebakola bamaliriza bamansiza ssente. Nze simansa ssente, nze ssente ngyongera kuginnyika bunnyisi kuginvestinga. But today mbe encouraginga mubeere nga mwagala ebirungi. Abantu abamu nja kuboogerako, si kirungi kwogera kuba naye nja kuboogerako kuba ebigambo bye mboogerako birungi. Mwami Joseph Yiga namwogerako luli. Joseph Yiga namulaba mu 76 ng'alina Mark 2. Yalinga agiteekako ne busitiika buno obwagirikyalinganga omusana bwe bugwakako bwe kati kukyuka. Era kati bwe mulaba nga mugagga nnyo, kirumira nasoma naye. Kirumira
yatukwasanga ebintu bye yatugambanga okusiimuula ku ngatto ye break. Kirumira yali muyonjo okuva dda. Ajja kumpulira era mmanyi era tajja complaininga because Kirumira kuva dda ng'ayagala ebintu ebirungi. Abantu bangi nnyo bemmanyi bendabye ng'omuntu yalinga ayagala ebirungi naye ng'ayagala okubikolerera. Kubanga ekibi ekiriwo ye muntu okwagala ebirungi buli sente ye gy'afunye n'agula essimu esinga ebbeeyi naye ng'ate essimu gye temu addingako on value. Nze emmotoka za addingangako zitya value. Nze nalina taxi nyingi nnyo ku luguudo naye kino abapoliisi tekibayisa bubi naddala odi Kampala eyo yanyumiranga kuba baateekangawo ekintu emmotoka tezisembera ez'abagundi naye nze buli nasituukangawo ne BMW yange owa poliisi omu ye yasooka okumpita mayinja oli mayinja abalala bampitanga mu faalume. Nze teriyo mmotoka yange eya taxi yasula ku poliisi kubanga nalinga nyambala suuti ng'ate nvuga BMW na Benz. Kati buli driver ono yatomera omuntu n'adduka n'akola atya oyinza nno ate poliisi be babeeranga apologetic muzeeyi mu mbeera gy'olimu omwana oyo oyinza okumunoonya n'omutufunira konze nga mukoze ntya. Kati teeseganya ne maabo be yatomera nga nteeseganye nabo. Therefore add value to yourself kuba kyekituufu bwe kiri. Nze bwe nabeerera ne taxi zange nga tezikwatibwa ba traffic wadde saali mayinja ngera bazoogerako nti ezo taxi za mayinja ezo taxi za mufaalume. Bwe nabeerera ne taxi nze bwe nabanga nyingira ekkubo nga taxi ziyimirira era tewaliiwo ekyo kye bagamba nti oyo tokoona kunnazaalawo. Nayingiranga mu paaka nga buli omu asegula taxi ye nze nyingiremu kuba emmotoka baagirabanga nga nsajja. So sigambye nti add value to yourself by vehicles. No. Noonyaayo ekintu either you are smart oyogera bulungi relatinga bulungi n'abantu. So at a certain level kati ndi mu kulima era bwe kiri. Kati abantu bajja okulambula ennimiro yange the same way abantu bwe baalambulanga emmotoka zange oba bwe baalambulanga ebintu byange. Nze naleetanga mmotoka nga nzijja South Africa. Eyo BMW abavubuka gye baayogerako muzeeyi wakola mane. Omusirikale omu yafuuka general yajingulirako ku paaka waliwo baakayitanga paaka yaadi kapaaka yaadi akatu ansi paaka yaadi emabegaawo ku paaka walinga ofiisi ya Utoda nali mpaakinzeewo. Omusirikale najja n'ajingulako $7,000. Sente ze nenzitya neŋŋamba nti tabanga mpa $1 za bicupuli. Ne mugamba tugende ku Grand Imperial wengenda okuzikyenyingira wengenda okuzidepositinga. Ekirungi Karimu Hirigi nali mumanyi. Ne mbagamba onansasula sente zino bannange nja kuzikyusa enkya naye muzibale muzicekinge agenda kugula mmotoka ye muzibale muzicekinge kashi wange nja kumufuna enkya. Kuba bwali kawungeezi omusajja naŋŋamba nti emmotoka eno njagala ogigula ate nkuwa kashi. Ne mugamba mpa sente naye naŋŋamba nkuwa $6,000 nti nkuwadde 7. So nga yali egwana mu $3.3. Era okucekinga sente ze era sente ze zaasula ku Grand Imperial waliwo Forex Bureau ng'oyingiramu bwoti. Enkeera we nazijja ne nziteeka mu Barclays bank account yange. So ebintu ebimu abantu bemulaba engeri gye beezimbyemu gye bagenze bakulamu yengeri gye beepositioninzeemu n'okulembera essomero eriri international myaka 17 nga tonyeenyezebwa olw'okubanga oli munywevu. So abantu beepositioninge nga bulungi. Kati abantu ekintu kino ekyakulima osanga kye bantegeereddemu. Abantu tebategeera kakiika transporters baazirabanga ku luguudo buli gyayita nga tebamanyi nnyinizo. Bannange ekabojja baalinga bammanyi kubanga nze nazipaakinga ekabojja ne ziva ku lusozi wansi ne zikkirira emmanga ku buli sande nazigamba nga zijjengako. Nali nsula mu ssomero zijjengako awaka nzitunuleko nange ntunule nga tebannazitwalako service
twalinga tukolera ku service ku Total Natete ne ku Shell wali ku South Street naye ng'abantu bamanyi nti taxi za kakiika zinaatera okujja azitunako ng'ali waka n'alooka aziragira mugende mukole service kuba nze neesasuliranga nga bamaze ogikola service sikiriza driver kukola motoka service nze neesasuliranga so kati obulamu kati olwaleero oli beyebuza ente 150 nazikozesa taxi 30 nga nazikontrolinga ebyonna by'abantu bangi tosobola transport tasoboka nze ng'obugagga nabujja mu transport nga nava mu taxi ezo n'engula Costa omuvubuka eyali manager wa Costa eyali ng'owa taxi bamuyita Kajumbi wali ku park Natete owa Costa nalina Costa 11 omuvubuka eyali ngazi kulembera bamuyita Kaberenge era akyalimu mu Costa neva mu Costa n'engenda mu forward ne magulu 10 abantu batiisa bannaabwe ndabye obutambi obutambula bungi nnyo nti taxi takoleka era taxi takola ki I want to tell you nze okumultiplyinga sente zange nnyo nazijja mu taxi lwaki nazijja mu taxi nina discipline buli muntu yenna gwe baweera sente za taxi nga bazikuweera ku bbaala nga bamalaya bakuweeweeta bakuli eyo manya taxi wagulira driver nze driver bange baali bamanyi kyangamba muzeeyi guno omupiira gunaatera okugwako nga mugamba nti lwaki gyonna tetugijjaako ng'amanya nti egiri ebiri egibadde gikyaliko emiramu gijje buli eyangamba nga muzeeyi emmotoka yaffe ennungi nnyo naye waliwo abaagala ogigula nga mugamba nti mala genda mu bondi omale okunoonyaayo esingako obulungi nti njagala katimba genda bagikuwe ye yaleetanga omuguzi agula eno kyembagambye okubeera ng'olina class nze teriyo omuntu gwe naguzanga mmotoka nga teyeeyanza muzeeyi taata neeyanzizza nnyo munnange teriyo bwe nagendanga mu bondi kugula mmotoka ne mbagamba mubaweeyo neeyo neeri ne bambuuza nti muzeeyi ono asasula ddi buli omu waliwo omwami kamya akyali mu that industry mwami kamya lumu yampaako Costa 4 UAP 284 UAP zonna zaali registered omulundi gumu mwami kamya n'amala wiiki namba nga tambuuzangako nti olwosasula ddi naye ng'emmotoka yazitaddeko dde ennamba ng'emmotoka zikola mu ssente ze namusasula kwaliko n'ezo emmotoka ze zeekoledde. Are you that kind of a person? Bw'oba oyagala okufuna obugagga obwo, are you that kind of a person gwe bayinza okwesiga bwe batyo? Kiva ku ki abantu okukwesiga bwe batyo? Because virtues ziri clear. Obwesigwa n'okubeera nga tova ku mulamwa. Kubanga omusajja oyo yampa ezo ng'akimanyi nina 7 ziri ku luguudo. Kubanga buli driver gwe yawa empya yajjanga n'enkadde ne gwagenda ojjuwa. Kubanga oli yasijjangayo eri empya nga bamaze okuteekako ennamba ng'olwo lwawa oba mwazirabangako zaabangako ekigambo emabega kiwedde. Oyo omusajja oyo Kaberenga oyo yaziwateekangamu ekigambo kiwedde. Kumakya zasimbanga nnyo, zasimbanga wali koodi Kampala. Naye nga kumakya zisombayoko ku bantu wali ekireka n'ebweyogerere. Ezo kosti ezasomangawo abantu zaali zange. Kati olwaleero bwe mutunuulira kasooli nange njagala okubeera ne kasooli ng'owe. Waapi eno mu kasooli munnange nzize kwebeerera mirembe gyange. Nze bannange nze situukangako mu URA ngiyitako buyisi ngirengera bulengezi. Ndowooza oba bampitako okulumu ku transferring emmotoka emu. Ndowooza lwe nayingirayo nkimayo ki. Nze taxi yalingako musolo ki okujjako okugula third party. Yes, okujjako okugula third party. Emmotoka nze njigulira wano ng'ogimpa eriko ennamba. PSV zaalinga zigulibwa mu Transport Licensing Board wali ku Ministry of Works.
era driver yange egulirayo twagulanga third party yeyo insurance tekwalingangako musolo nze sikola business ziriko musolo guli direct tax oba import duty nakati mukulima kwange kasooli wange oyo bwe banaateekako omusolo nti awo omusooli gwo oluba ogujja mu nnimiro bwoti nja mutundiranga mu nnimiro oba mata gaago nga bagataddeko so where at a certain stage reducing akooko from pressure nga bwe nava mu taxi namala kulaba nti emyaka giwezaana pressure ya taxi eyo omuvubuka oyo Kajumbi yasooka n'akonkonanga wange buli lunaku ne mugoba nti emuyenga tebajjangayo bantu ba taxi kati zi banking nga ondeetera bank slip ku lwa Sunday tunulire bank slip teyanzibako teyali azaamaanyako nazitunda omulundi gumu ne zirooka zigenda mu muntu abasinga gwe bamanyi nazitunda omulundi gumu taxi 36 omulundi gumu nenziga nti kati taxi mugaddewo kati ngenda mu kintu kirala ne Costa ne trucks nazitunda omulundi gumu kati ngenze mu kulima okulima njagala okuwangaalira yoyo kasooli gwe mulaba nozola ne kasooli yoyo kasooli gwe mulaba ne mutunuulira ne muyitamu nefunina emire kati tuli ku weekend ya Mother's Day wetuulira wano okulagako njagadde okutegeeza abantu bategeere omuntu avaawa okutuuka waali nina abantu betuli nabo kati mu nte abantu mwatu ate baagadde nnyo okuntegeerera mu nte ate nange nkyagadde kubanga ninamu ekigendererwa ekintu ekyo kizimba eggwanga njagala n'okuzuukusa abantu sijja kuvaayo nnyo direct ku kintu ekyo njagala kuzuukusa abantu balekeraawo okutunda ettaka lyabwe balikozese njagala okuzuukusa abantu be bayita bwavu kubanga ensi teyeeyongera kutereera. Simply imagine the largest employer of Ugandan youth is exporting labor. Baana kugenda wabweru neno mukyalo ewaffe buli nyumba gy'olaba basiizeeko kalangi oba gye bazimbye manya alina muwala waali wabweru. How long? But abasinga bamala kusala ku kibanja bayita kakiika jangu ogula ekibanja kya jangu ogula ente yange eno oba nina muwala wange oba nina mutabani wange agenda wabweru. For how long? Songa alina ente eze 3 nga yasimbyeko ekisagazo ekyo tekimwetaagisa kugenda wabweru.